byonna kansona Lukola byogeddeko naye kenfunye omukisa okwogerako nammwe baganda bange ngenda kukozesa ate nyongereko n'ebirala guno omukisa basebo ne banyabo si gwa bulijjo abo abasajja abatunyigiriza bafuba nnyo okuba nti tetusisinkana kubagamba bigambo bino bafuba nnyo okulaba nti tetusinkana n'abantu baffe batya nnyo okulaba nze byemmanyi oba Nalukola byamanyi oba bakulembeze abalala singa tubiteeka mu bwongo bwammwe ate mugenda kufuuka kizibu gye bali yensonga lwaki bafiirawo nnyo bakozesa amaanyi mangi nnyo ennaku ntono eziyise ekizimbe kyayidde mu kibuga ne wayitawo eddakiika 2 eddakiika 3 essaawa 1 essaawa 2 essaawa 2 n'ekitundu namba nga tewali wa poliisi na wamagye yatuuseewo kubanga eyo si ensonga yaabwe naye n'obagamba nti Kyagulanyi wuuli wali ali ku dduuka teziwera ddakiika 2 ng'obusajja bonna butuuse n'emmundu saawa zino emmotoka eyinza okufuna akabenje ne bamala ebbanga nga tebatuuseewo kubanga ekibakwatako sikuweereza abantu bassebo ne banyabo olunaku lwaleero munzikirize nkozesa omukisa guno njogere ku nsonga nga 2 oba 3 bwe twasembayo okusinkana twali Kawempe wali ku 5 saafuna mukisa kumalayo be nali njagala obagamba kubanga bajjako amasannyalaze ku kiseera ekyo nafuna omukisa nembawo obujulizi ku musajja ono gwe bayita Nalukola nabawa ebyafaayo bangi nnyo mbadde muntunuulidde naye temumanyi nti mummwe mulimu abasajja n'abakyala bannaggwano nakozesa omukisa ogwo mu abantu b'omu Kawempe North okubanjulira omwana owammwe gwe beezalira kuba temumutegeera nga bwe mutegeera ekyo nakimala ku lunaku luli olunaku lwaleero sigenda mubanjulira sigenda bawa byafaayo sigenda bawa bujulizi kubanga ekyo twakimala kyetuva tetwagala kuddayo bassebo ne banyaba ensonga gye njagala okwogerako olunaku lwaleero nsonga nkulu nnyo era sasenzeeko olwaleero wabula nakutta omuntu nenzija naye omuntu oyo mukozi wa Museveni omuntu oyo yalina mmwe omuntu oyo y'omu ku be twalabirako mukyala muyivu mukyala wakuno Muganda omukyala oyo yali wa FDC n'ava mu FDC n'atandika ekibiina kye bayita Uganda Federal Alliance naye Museveni n'amala n'amugula bassebo ne banyabo abantu abo bagula tekitegeeza nti baba tebategeera baba bategeera naye ensonga lwaki babagula babagala babasirise babasiruwaze ng'abazungu bwe bajja wano balondayo betwesiga abagezi baffe ne Museveni bwakola n'abagula n'aggala obwongo bwabwe ennaku ntono gye vuddeko mukyala Betty Kamya nga yekalabalaba wa gavumenti eya Museveni Inspector General of Government Kaliiso Liiso wa gavumenti ng'ekitongole kyakulira kyekyafulumya alipoota ne kigamba mu Uganda buli mwaka babba trillioni 10 si milioni 10 si bilioni 10 bilioni ebamu milioni 10 trillioni ebamu bilioni 10 tegeeza trillioni ebamu milioni omutwalo gumu kakati babba trillioni 10 tegeeza babba milioni emitwalo 10 buli mwaka bassebo ne banyabo ezo sente ze babba singa ffe tubadde tukulembera mu myaka 3 zimala okukola enguudo zonna mu Uganda zonna n'olwewo wammwe mu kyalo kati wano wetugenda njagala mumpulirize bulungi nnyo wano wetugenda bassebo ne banyabo njagala munjazika akolola
kubanga sinnabagenda maaso njagala muwulirize ebigambo ebya Betty Kamya omukozi wa Museveni. Njagala mukkirize nti n'essaawa enfu ebeera ntuufu emirundi 2 olunaku. Njagala mukkirize nti bano abantu bamanyi amazima jasi beewuddisa. Njagala mumpe eddakiika 2 nga musirise tewali adde akolola muwulirize ebigambo bino mala nnyongereza okwo. Betty Kamya njagala bakuteekeko. Abandaba era abampolereza nze Betty Kamya Tulooma era nkolanga kaliisuliisa wa gavumenti ya Uganda. Nze kwogera ku buli bwanguzi obulyake n'obukenuzi nga bino ye mwera benna munzisa abanyabunya bannayuganda. Mu malwaliro temuli ddagala na bikola ebyetaagisa si kuba gavumenti talina ssente wabula lwakuba ssente gavumenti beeziwa okugula eddagala bazeddiza ne bakola mu byabwe. Enguudo za Uganda zifuuse ekizibu ekizisa abakyala ko nga tebannatuuka mu ddwaliro. Ab'ebyokwerinda ba Uganda basula bubi ekibunaniza emisaala gy'abakozi ba gavumenti giri wansi. Si lwakubanga gavumenti alina ssente zikola ku nsonga ezo naye lwakubanga abakungu ba gavumenti abawa ssente okukola ku nsonga ezo ssente bazigabana bannayuganda ne badooba. Kumpi buli nsonga yonna ekunyiga ng'ekwata ku buweereza bwa gavumenti bwesaanye okutuusaako kitwale nti lwanguzi bukenuzi bulyake na bulabbayi biyite obubbi obukutte ejjembe mu Uganda. Bannayuganda bambi munywa omusolo era eri gavumenti naye mufuna kitono nnyo mu musolo gwonna okugeraageranya ekyamwandifune ababbi abali mu gavumenti abeegabula ssente zammwe. Gavumenti yali kyenkola ez'okukulaakulanya abantu kinoomu nga entandikwa onnabagaggawayo emyoga naye era nga ssente bazibba ekiziwanyiza okulakulanya abantu be bakola mu gavumenti. Ate era ne kwabo abantu ng'ebitundu 10 ku buli 100 kwabo be batuuka ku lujjuliro era abasobola okwerekera ne baleka abangi nga bali okunkubuka oba busigaddewo. Kino kitegeeza nti ku bannayuganda abawerera ddala obukadde 45 abakungu ba gavumenti 3.3 bokka be bagabana ebya Uganda. Kyenvudde nzija wano ku mukutu guno okubasomooza bannayuganda bannange nga mbuuza nti mukkiriza abantu ne bukomaawo. Ebyo ebigambo bya Betty Kamya kyokka ng'abikkirira. Ebyo ebigambo bya mukozi wa Museveni kyokka ng'abikkirira. Baganda bange mu Uganda tuli bannayuganda miliyoni kati 49 tugenda kwera miliyoni 5. Buli omu ku mmwe asasula omusolo n'amazzi gonywa ogasasulirako omusolo. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali. Njagala mumpulirize bulungi. Omusolo gwe musasula ng'ogutadde ku bbali buli mwaka beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyo kubanga Uganda nsingagga basingayo bya bugagga bya nsi basingayo Uganda basingayo ggwe. Bwe twogerera wano buli omu ali wano n'omwana gw'olina eka buli munnayuganda nga muzaale ne bw'aba wa lunaku lumu abanjibwa miliyoni 2. Ani yazeewola? Museveni ne banne. Zaakola ki? Bazigabana ne bazigulamu ebizimbe n'ebyobugagga e Bulaaya. Ani agenda ozisasula? Gwe n'omwana bo n'omuzzukulu. So tuli wano basebo ne banyabo njagala nnyo muve wano nga mutegedde lwaki tukuŋŋaana. Lwaki abantu nga ffe twewaayo ne tugamba ekimala kimala. Ne twasembayo okusinkana nabagamba nti abamu ku ffe twandibadde comfortable. Abamu ku ffe twali tusobola okubeera mu bulamu obulungi olubeerera. Abamu ku ffe twali tusobola okugenda e Bulaaya ne tubeera eyo. Abamu ku ffe twali ba artist. Kanso Nalukola bagambye nti Kongo yensi esinga mu nsi yonna obugagga naye abakongo be basinga obwavu
mu nsi yonna. Lwaki? Kubanga abantu baabwe abalina amaloboozi, abayimbi ba Pepe Kale, ba Alusi Mabeere, beeyisanga emboodooli ne batandika okusudiya Mobutu Sese Seko nabba ensi yaabwe. Kati tebasobola kubeera mu nsi yaabwe, babeera France naye bali eyo banaku kubanga tebasobola baziika France. Basebo ne banyabo ndi wano okubakyajinga olunaku lwa leero. Mbategeeze nti naffe twawambibwa omusajja omugwira gwe bayita Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku lwa leero giweze emyaka 39 bangi kummwe temwali bazaale. Nange mwenna abasinga wano obungi basinga obukulu naye nange yansanganye n'emyaka 4. Bwe yajja wano yalimbalima bakadde baffe nga buli ageziwala gwanyiga, buli ageziwala gwanyiga. Bakadde baffe mubalabye bonna bagenze babatta. Amaloboozi gonna ge twalina bagenze bagajjawo. Mu abasiraamu bawano mukimanyi Sheikh Muzata yafa yekka oba battamutte? Mumanyi Sheikh Anas Kalisa yafa yekka oba battamutte? Mu abakatuliki bannange mumanyi Archbishop waffe Kizito Lwanga yafa yekka oba battamutte? Abamu babatta kukyama babattisa butwa, abalala ne babatuga butuzi, abalala babatta lwatu nga Sheikh Kirevu nga baliko n'empingo, abalala babatta nga bakaweesa nga bakirumira. Baganda bange njagala mumanye mmwe gwe ssebo n'ennyaba ali wano tibakufuula muddu mu nsi yo. Ne bano abantu abatufuula obaddu bakikola batya? Nzirayo ku mboozi ya Betty Kamya. Tuli miliyoni 49 naye without your permission. Tewali asobola kufuula muddu we okujjako ng'okkiriza. Abamu twagana kyannaku tibaganda baffe abasinga baba testinga batya? Bakwata ku mutima oba ku lubuto? Kuba abasinga balina akatengo ate balina enjala ne babatiisatiisa tugenda kusiba, tugenda kutta, oba ne babagamba tugenda kuwa sente. Naye bw'osukka levo ey'okutya oba mwali mumanyi nga mwana bokisa mulungi bamutirawo Kawempe, Skybuster bamutirawo, juzi muganda waffe Zebula bamutidde wano n'abalala bangi naye bayiga. Bamala batemula ne bakwata obusente miliyoni 5-10 ne bajja ne bawa maama we n'asirika becu ne bawa taata we n'asirika beki. Njagala bategeeza baganda bange oyo tabeera na relationship na mukyala we n'abaana be bokka, mujja kusasulira omusaayi gw'abaganda baffe olunaku lumu insha Allah. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Kubanga njagala mbagulewo obwongo mumanye nti ekirasibye mu mbeera eyo bwe butiitiizi n'obutamanya. Njagala muve wano olunaku lwa leero nga mumanyi nti bano abasajja batutya nnyo. Naye njagala mumanye nti naffe abeesowolayo mmwe bwe mututiiririra mubeera mutusaddaase. Kubanga okununula Uganda kitukwakatako abaana ba Uganda ffena. Era gwe bw'otunuulira ebikyamu n'osirikireyo oliddemu ensi olukwe. Naffe abakukiikirira gwe n'osirikireyo obeera otusaddaase. Kano akasajja tukatya buti naye nga twasazeewo. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Kubanga tulina omukisa, tulina opportunity, tuli bangi, tuli bato, tuli bagezi, ate tuli ku mazima. Batono, bakadde, ate bakuusa. Tewali kiri ku saidi yabwe, ne Katonda ali mu ggulu ali ku saidi yaffe. Babagambye nti bakozesa ffe bano abantu abatunyigiriza bali 3.3. Njagala ogenda ng'okimanyi nti buno obusajja obufaanagana buli 3.3. Babayi buno obusajja buli 3.3 bukozesa mmwe ne bugamba tugenda kukuŋŋaanya amagye 8,000. Uganda erina amagye 8,000, erina abapoliisi 15,000. Miliyoni 49. Ffe
Ffe abali wano tukyayogera bulungi. Ffe tuli non-violent. Tuli non-violent. Era tukyabagamba mukuuma emirembe. Nkyogerako nnyo nti ffe tukyabagamba mukuuma emirembe. Naye ekiseera kijja kutuuka nga waliwo abaana nga sikyalina kye nnyinza bagamba nti temugera. N'olw'ensonga eyo gwe Museveni ne babbi banno kiyamba mmwe okwekuba mutima ne muddamu amagezi. Ffe tetukyabatya, nze sikyabatya, tebakyali kikolebero kye musobola kunkolako kye mutankolangako. Naye njagala bategeeza baganda bange nti mulina opportunity eya kye bayita protest vote. Kano akalulu katulonda tetulonda kalulu kakwejalabya, kalulu kakwekalakaasa. Babeera bagamba oyagala okukyesa abaana baffe, oyagala okukola ki kubanga tebaagala muveeyo omulonde. Waliwo ensonga lwaki bwe banominatinga Nalukola bamukwata. Temusobola kukkiriza bano abasajja abanyigiriza kubanga bakozesa abamu ku bannaffe. Abo abagwa mu mitwalo 35 tebaweera na mitwalo 5 ate nga nabo banyigirizibwa kubanga mmwe amagye galimu mmwe. Abo abasirikale be mulaba babasaba nnyinaffe, tubasaba nnyinaabwe, balya mu birabo by'emmere bye bimu naffe. Abo abasirikale abaana baabwe basoma ku masomero ge gamu naffe, abeerwanyerwanyeko kubanga abasinga balina yala. Abo abasirikale be mulaba boogera naffe tusinkana nabo. Ate oba n'abaana be bakozesa okubatulugunya nabo baganda baffe bakimanyi. Muze mubalaba nga baana babawanikayo ono siye mutabani wa gundi, ono siye mutata wa gundi. Bali muffe ne kubanga ng'abazungu bwe bakiseetinga tibafunangayo ebisajja ebiddugavu ne babikyajinga ne babiwemere ne bikuta ne bagamba mugende mukube baddugavu bannamu emiggo. Bannange egyo gyali emyaka 4 egiyise, tuli mu 2025. Bino tubibagamba kubanga twagala buli omu ategeera ensonga eno nga bwe tugitegeera abasibo ne banyabo. Kati eyo nvuddeyo nzira kalulu kano. Kano akalulu kandibadde tekaliiwo. Naye mwe kennyini mwalonda omuntu, mwalonda Muhammad Ssegirinya kubanga Museveni atya nnyo karakita ezivudde mu ghetto. Ng'atalaba Ssegirinya tyali wakuzanya buzanyi nga bano bebagezaako omukoppa balowooza wegenda n'okuleba ekisirusiru mbufaanana Ssegirinya. Ssegirinya yali musajja mugezi. Era y'ensonga lwaki Ssegirinya olunaku lwaleero mufu. Ssegirinya baamukwata ne bamusibako omusango mbu yakwata ebijambiya n'agenda n'atema abantu e Masaka nga bakozesa abamu ku baganda baffe. Olugero lwa Ssegirinya luwanvu naye yamaliriza afudde. Paka olunaku lwaleero obulamu bwa Ssegirinya n'omusaayi gwa Ssegirinya tuguvunaana ku Museveni n'abantu be. Ekyennaku nti akozesa abantu baffe naye awo twasukkawo nabo tubamanyi. N'abantu baffe bakozesa mubamanyi era ku ssaawa entuufu nabo mumanyi tujja kubatwala nga kaguddeyo. Kati tuli wano again. Tuli wano again. Baganda bange omuntu akujooga yalowooza nti asobola okutta kitaawo najja n'awasa nnyoko. Yensonga lwaki batemula baganda baffe n'aleeta obukadde 10 n'abuwanyira oba kitaawe n'awamba okuziika. Bali bagezaako n'okujooga Ssegirinya ne tugamba kikafuuwe araamalamanyi. So amaze okutemula Ssegirinya baagala okujja otuwaŋŋamyako abantu baabwe. Ani ayinayo eyo mwana egundi olinayo omwana emuleeta asobola okubeera empiwo. Ani gwe mumanyiira? Ani gwe mumanyiira? Bwe baalaba ekyo kiganye ne bagamba kati bo tubayingiramu tutya. Ani omwangu, ani omwangu, ani omwangu. Genda mu beesimbewo ani omwangu amwangu ne bamuteekamu kano ne bamuteekamu kano. Ndi wano bategeeza ti NUP twasindiseeyo kandidate omuki bamuyita Erias Nalukola Buyimbazi. Bafuba okulaba nga tetwegatta buli wali omuwaatwa bwe baagala okuyingira batwawulemu. Y'ensonga lwaki buli wantu bayingirawo bawula abantu. Bayingidde mu basiraamu bafubye baawula. Baagala be bakozesa
ne basobola okunyigiriza bayingidde waffe mu bakatuliki bayingidde mu balokole bakozesa buli omu olunaku lwaleero muze mubalaba abantu bemuwa ebitiibwa naye nga tasobola kwogera mazima kubanga babapakise emigaati mukama baganda bange ndi wano bategeeza tuli ku lwaffe gamba muno tuli ku lwaffe gamba muno tuli ku lwaffe ate tugenda kwenunula omuganda agamba nkoba za mbogo zejja zokka mu bunya nze abagamba bino ndi wa mbogo ate walaba wano wenyimiridde ndi wa mbogo oba muntegedde njagala mumanye baganda bange kikana akalusi kakusaaga ffe nga bakulembeze tusobola okukola naye mmwe musinga amaanyi njagala bajukiza mmwe musinga amaanyi kambabe n'ekyafayo kimu be baganda baffe baali balwanyisa okusuubula omwana w'omuddugavu abamu balingeeyo mu zi congress nga boogera oluzungu you see slavery is immoral, slavery is bad kibi nnyo ne katonda akinyiigira okusuubula muntu munno naye ng'abaana eno ku plantation bo bakutte najjolo bagamba si kibi bubi okusuubula omuntu wabula kyabulabe ffe tuli wano tuli mu kwogera nti kibi nnyo okunyigiriza abantu kibi nnyo okuwamba abantu mu drone kibi nnyo okurepinga abakyala baffe kibi nnyo okutulugunya abantu mulina okubeera nga mbakakasa nti kyabulabe oba muntegeera tusooke tutandike n'empisa nga tuli organized nga tuli united genda buli omu ssebo nnyabo eno ensonga si ya Nalukoola eno ensonga si ya Kyagulanyi eno ensonga si ya NUP ffe tukulembedde bukulembezi eno ensonga ya ggwanga eno ensonga ya mwaanawo eno ensonga ya jjajjaawo eno ensonga ya muzzukuluwo mubadde mukimanyi Timwa Museveni be yeepapalika kiyinza okutandikira Kawempe saagala mukyogere mu bigambo njagala mukiteeke mu bikolo tekigenda kubawo ku Lwakusatu kitandika kati twamala kuŋŋaana twalina olunabe lwa siriimu twamala kuŋŋaana ne tubeera nga bwe mulimu bwe muba muli ekyeggulo nga taata ne maama babatuuza ne babagamba baana bange okulwanyisa siriimu okola booti ne booti ne booti ne booti nga bwe muba mu kirombe bwe mubeerawa bwe mutyo mukikola njagala mukitwale tekizibu ky'abantu bannalo baserwajja okwota kiringa siriimu bwe muba ku kyeggulo bw'oba osiibulukuka bw'oba ova kuswala bw'oba ova wa tuula ne banno omugambe Uganda ki gy'oyagala okubeeramu nawe oyagala kubeera muddu bwe tukkiriziganya nti twagala nkyukakyuka twagala eddoboozi lyaffe nga lituuka twagala omuntu atulina ku mutima twagala omuntu agenda akayanira eddembe ly'abasiraamu nga tebakyabakusi bampingo ne bawakuba amasasi twagala omuntu agenda akayanira amalwaliro amalagala mu ddwaliro n'amakuba amalungi ekyo mmwe mugendo tuyamba okikola ffe tubakulembera bukulembezi naye bwe tutunula emabega nga temuliiyo tuba tetulina amaanyi gaffe gali mu mmwe basebo ne banyabo kyobola tugamba people power is our power njagala obbasaba baganda bange okutandika n'olwaleero mwekolemu omulimu buli omu abeerenga campaigning manager bino si bya campaign byokka wabula kuno kwekuula liggwa mumekinge sure muzaamu amaanyi bano abasajja bagezezaako nnyo tukyayisa okulonda kubanga Museveni akimanyi bwe tuyita mu byamazima n'obwenkanya tamalaawo na lunaku so njagala obbasaba mwenna muzeemu banna mwenna atali mu Kampala bw'oba osobola muweereze transport bw'aba alondera Kawempe North akomewo n'omukadde ate nsobola n'omulwadde mumukwatirire abaana ba bodaboda tuyitaawo tetubateredde mafuta ne mumperekera paka ewaka ne mukola ki bwe tubeera mu campaign ne muzivuga mbasaba mwewe omulimu bataata bamaama mumekinge sure buli omu alonda ate nga alonda ekituufu
Niyo step number 1. Mukere sawa 10 mwimirirewo. Sawa zino kamera z'ensi yonna zitunudde wano. Sawa zino kamera z'ensi yonna zitunudde wano. Neza Trump nazo zitunudde wano. Si eyakamalo basalako sente z'ebisiyaga. Bwe baali batusibako kati basirise tebakyalina sente. Kamera zonna zitunudde wano. Njagala muveeyo baganda bange mugende mulonde. Bw'omala okulonda gawali ng'onyiize. Mukume akalulu ako. Abo balimba bana bajja ati balimba. Bwe twali ebugiri bwe batyo bwe baakola. Bwe twali entunga munejinja bwe batyo bwe baakola. Bwe twali maruwa bwe batyo baakola. Akaluka kakaseno badde bakase bakabala temumanyi na gyendi. Nga mmanyi nfudde. Nga kandidate ali mukomera. Naye baawangula abalugwala. Kyogamba mwe temulina longa y'abalugwala. Abasiraamu abalamba. So mbasaba kana akalulu mulage Museveni nti okufa n'obutanyagwa muveeyo mulonde basebo ne bannyabo. Mbasaba ku ssaawa 12 ez'okumakya bagambe Kyekire Kawempe nga layini zikoma eri. Amini yatuyigiriza nti bw'oba okubagana n'omuntu manyifu abamu tuli ba bokisa. Bw'oba okubagana n'omuntu ng'omanyi taata we yereefu mukubekeo. Kakati bamusitulewo ng'alebaleba kale bamuwanike. Sigambe tebasobola kikola naye ate era waliwo ekiba kiddako awo. Mwe musobola okwetaasa baganda bange. Tebasobola bakoma mu Busebe muno olubeerera. Bino ebigambo Sheikh Muzata abitugambanga ekyennaku ne tusumagira bamututtako. Olunaku lwa leero gwe Sheikh Muzata aliwo. Kubanga yiri muze muziwulira oba omuliddemu olukwebo otolwanirira ekyo ekikyo. Kirumira ebyogerako kirimu n'abaamutemula naye abagamba bw'oyogera ofa. Ne bw'osirika kati ffe tubyogedde ate tetujja kufa. Munoonye kana akalulu kubanga saagala muganda oba manyoko agambe omanyi nze saategeera. Bamanye ensonga lwaki twenyigira mu kulonda kuno kubanga kana akalulu kawoomaapu tupula kwenunula mu ddembe. Naye ate babireetamu ebirala njagala bamanye nti tuli bato okubasinga, tuli banyiivu okubasinga, tulina yala okubasinga. We don't have so much to lose. Ate ekisingira ddala obukulu tuli waffe tumanyi buli kawonvu n'akagga mu kitundu kino. Abo abagwira bwe baali bajja ffe twabalagiriranga amakubo, ffe twabawanga n'emmere. Kati osobola okwekweka mu buli nnyumba ne bagamba mwana wange yingira. Imwe ye lwaki sirekera awo? Kange waggulu bassebo ne bannyabo nga mbategeeza ti kino kiri mu mikono gyammwe. Kino kiri mu mikono gyammwe bamaama ne bataata. Kino kiri mu mikono gyammwe. Yemwe muyina essuubi ly'abaana bammwe. Ffe omulimu gwaffe kwata buyinza ne tubugjayo ne tubuusa mu ngalo zammwe. Kino kye kiseera muyina okuyimirira. Njagala kusembayo ngambagamba kyeddembe lyammwe tebagenda ndibaweera bwereere. Muntegeera tebagenda ndibaweera bwereere mwe mujja oddirwanirira. Bwe mulabanga bagezezaako okwata omuntu nga bamenyi b'amateeka temumakkiriza kuvaawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The US government is pretty much into funding our government back home. And for the last 40 years, we've been under dictatorship. We've requested that they review the funding, they review why, because the government itself is being mistreated, is being killing. A lot is going on. Based on the petition that I'll give you, you get to see what's happening. Yeah, sure. So. Thank you. Is this for the speaker? Yes. Okay. Correct. So look at this. I'll leave this for him to take a look at as well. So we have missing people, we have killed people. The list is attached. Okay.
those are pretty some things that you can always discuss. Okay. Yeah. I will read this for you. Yes, Thank you so much for stopping by. Nice to meet you. She's a community leader. Mhm. She heads the Uganda community within Boston. Yeah, and she's the U.S. vice leader. Mhm. Yes, and I head the Boston People Power Group, Yes. Massachusetts. Okay. Yes, and it's part of our group too. Okay, great. So we would love to have an appointment to the speaker so that we can have a brief You said email, Jane. Could you help us with the name? Of course, yeah. Thank you. Yeah, of course. Are you videoing? Are you videoing? Just Okay. yeah. All right. Let me, I'll give you her email, and then you can send her an email if you'd like to make an appointment. Okay, and we have yours too, because we could see you on. Yeah, of course. Yes, Yeah, thank you. yeah, no problem. Okay, so that's We have James. yours? I'm gonna give you mine as Oh, well. thank Yep, you. that's James. Thank you so much. Yeah, and I'll give you mine. Thank you. You're welcome. I did call Senator Kern's office, Okay. and they said they're working from home. Oh, yeah. Yeah. Okay. Yep. And they suggest that That's we fine. Yeah. they suggest that we can drop off this underneath our door. I don't know. Yeah, you could do that, however she said that. Where our office, in our office, Where is it? Who is it? I don't know. Senator. Senator Kern's office. Oh, yeah. So this one. Thank you. so much. You're welcome. You're welcome. So if you can just stand here and then take a left, right over here is the Senate's office. Okay. Straight down. Yep, so then take that Where left. the One is is exit. Okay. Yep, Okay. and that's the Senate. Oh, You're welcome. Very nice to meet you too. So, yeah, send me an email and send that to Jane as well, okay? All right, nice to meet you guys. Nice to meet you too. All right, good job, folks.